Tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe nga ngenda kusaba osubscribing ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Gwe mukwano gwange atawanyizibwa kabootongo, ogenda kuba ofuna eddagala lino, ogenda kuba ofuna ekimwankulata, ofune olugero, ofune n'omusasa, ebikoola by'omusasa, oteekemu ebgungi olugero, oteekemu n'ekimwankulata, bifumbe bibeere nga bizitwamu kilo 3. Eddagala lyonna bw'oba olifunye lipime nga liwera kilo 3, liweemu amazzi nga liita 7, olifumbe osigazeemu liita 5, onywe, ojja kuba obeera bulungi. Kijja kwetaagisa nga liita 5, kale mu bufunze liita 5 nnya, mu bufunze kiba kidomola kiramba. Ojja kuba obeera bulungi gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno. Ngenda kusaba osubscribing, osharinga era okomentinge kye weetaaga okumanya ku channel yaffe eno, eddagala lye weetaaga okumanya n'ekizibu ky'olina, ojja kuba ofuna solution bulungi. Mweraba.